Kuchenda manya katonyeze nyafama Radio Sapiensia, Radio Yekerezia. Nze wendi okubanga mbatuusaako ebimu ku ebyo. Essaawa eno tuli Namugongo era nga njagala mbatuuseeko ku mbeera nga bw'eyimiridde. Embeera eriwo eraga nti buli kimu kyonna kiwedde okulaba nga twetaba butereevu mu kitambiro kya mmisa nga n'abantu bangi okusinziira ku bantu oba kusinziira ku mbeera eriwo. Embeera eraga nti ate ab'oku mulundi guno basinze kuba emyaka bulijjo gye tubadde tulamagana Namugongo. Kyokka ku mulundi guno ekikoleddwa ekyenjawulo nti kyenalabyewo nti okutimbibwa kwawedde dda, kyokka nga bulijjo kubadde nga kukolebwa mu lunaku nga enkeera kwe kujaguza ebikujjuko ebyo. Era nga n'ekyenjawulo ekirala wano abasaserodoti we bagenda okutuula oba omutambizi omukulu wagenda okubeera wateereddwawo ekigambo ekinene ekigamba nti Lugazi Diocese, anti ng'ekyo kitegeeza nti Lugazi Diocese yeeteeseteese Namugongo omwaka guno. Ku ludda luno era ndowooza mulaba ekifo kyateekeddwa dda bulungi wamazidde okutimbibwa, kyokka ne mu pavilion eri bannaddiini abasaserodoti n'abasisita yonna nayo wamaze dda okuteekebwa okulaba ng'olunaku lw'enkya lutambula bulungi. Yo kwaya weetuula n'abo abalamazi okuva mu mawanga ag'enjawulo nawo wamaze okuteekebwa obulungi, era nga essaawa eno tulindiridde lunaku lwokka okulaba nga tubeera mu kitambiro kya mmisa. Bwe ntunulako oluuyi luno bwe bwabadde ku makya awo wabaddewo ekkubo naye wetwogerera tewali wakuyita, era gwe atannaba kutuuka simanyi oba ogenda kubeera kubanga awo wetwatuukidde wabaddewo ekkubo. Kyokka ate era ne ku makya mu kkubo lino lyolaba lino, mu kkubo lino mwabaddemu abantu naye wetwogerera tebaliimu, ekitegeeza nti bagobeddwamu nga obudde butuuse baveemu. Abantu bangi, kyenyinza okukakasa nti abantu bangi, kyokka ate era buli ssaawa bongera kujja. Njagala nkutunuzeeko eri simanyi oba olabayo eyo gye bafunira amazzi, naye olaba ndowooza layini ogiraba yiiyo bagisimbye, si kwolwo si ayo yokka n'eri abantu ndowooza obalaba, abantu bangi kyenyinza okugamba, kyokka ate era bakyajja. Omwaka guno essaza ly'e Lugazi lyeriri mu mitambo gy'okutegeka oba gy'okuyimba ekitambiro kya mmisa eky'e Namugongo, era nga omusumba Christopher Kakooza oyo yakulembera essaza eryo ery'e Lugazi yagenda okuyimba oba okukulemberamu okuyimba Namugongo. Kyokka omusumba oyo yatuwa omulamu ogugamba nti ayi Mukama mpa nangoze liita anoonya abavudde embuye, yagamba nti okulaba nate nze omulamazi wo ow'essuubi, let me see again I the pilgrim of hope. Omulamu gwe yatuwa ndoze mbeere mugiraba nga bweri. Ebyokwerinda byo biryezeddwa nnyo mu buli mbeera okulaba nga olunaku luno lutambula bulungi. Wano ne bwetwogerera ku makya nawo tewabaddewo bantu, nendowooza mubalaba bonna batuddewo dda. Kale gwali ku kyenda munya katonyeze nyafama online, njagala mbategeeze nti embeera yakyuse dda okuva ku makya. Ku makya twakulaze nga abantu batono, ne kati nange aw'okuyita sirabawo. Ekyo kyekiraga nti ate ku mulundi guno ebintu bikalubyemu. Kyokka nga lyo nga essaza ly'e Lugazi omuwendo gwe nakisembyeyo okufuna nga gulaga nti abalamazi 200 okuva mu ssaza ly'e Lugazi be baakatuuka. Abalamazi bokka okuva mu ssaza ly'e Lugazi lyokka, anti lino lyeritegese era nga likulemberwa omusumba Christopher Kakooza. Omusumba Christopher Kakooza ye yaddira mu bigere by'omusumba Mathias Sekamanya, era nga omusumba ono Mathias Sekamanya ye yasooka okukulembera essaza ery'e Lugazi. Essaza lino n'essaza ly'e Kasana Luweero gatondebwawo olunaku lumu, era nga
lwegazaalibwa kwolwo Kampala yazaala balongo gonna gava mu Kampala nonse embeera nga mugiraba awo wonna embeera akyankalanye edda aza mugiraba embeera era nga simanyi lwatanatuuka simanyi ogenda kubeera wa bwe tuddako wano nawo kubondooza muliraba buli kimu kyakyuse dda ebyokwerinda biri gulu kyenyinza okugamba biri taiti nnyo kyenyinza okukugamba kubanga tosobola nakukikkiriza nti ne bwofuluma bwoti n'okumawo nga tolina kyolina bakubuuza kiki kyobadde okimeebweru naddala ffe abakola ku gw'okukuweereza embeera bweti bweyimiridde baabantu ndooza mubalaba saagala obeereyo ogambe nti nze nja kutuuka essaawa yonna nze nandisabye nti gwe bw'obanga tonnatuuka kujja weeyambisa emikutu gamba nga Radio Sapiensia obeere nga osomera ku Radio Sapiensia bw'alina omwana totawana kuleeta mwana kubanga omwana waayinza okubolera eno embeera ndowooza mugiraba simanyi oba kyendaba kyemulaba simanyi wano nno essaza ly'erugazi we lyatudde abalamazi naddala abo ab'ebigere abavudde mu ssaza ly'erugazi we baatudde bano nakomye okutegeera nga bazze emitwalo 2 we nakomye okutegeera kati simanyi omuwendo mutuufu kitegeeza basinzeewo essaza lino likulemberwa omusumba Christopher Kakooza liri ku Mwasanjala owa Kampala Jinja Highway gye lisangibwa omusumba Christopher Kakooza yakulembera essaza lino embeera bweti bweri Bannayuganda bazze abantu okuva ebweru w'eggwanga bazze bangi tufunye abantu abalamazi okuva e Congo okuva e South Sudan okuva e Kenya okuva e Tanzania okuva e Rwanda Burundi Zimbabwe Zambia bonna nga bajja kulamaga kyokka abamu ku bantu abavudde mu mawanga gwe twasobodde okwogerako nabo batutegeezezza nti bazze olw'ensonga abajulizi bano babawulira nga bakola ebyewuunyo ate bazze okulaba baani abo abeewaayo ennyo oba abeewaayo okuttibwa olw'okubeera embeera yeyeeriwo nammwe wano mulabawo lino kkubo naye nayo baalituddemu nga kino kikulaga nti Namugongo awuuma oba Namugongo abooze kino kyekitegeeza ndowooza mulaba abantu akanyigo ako batambula mpola tewakyali wakuyita olina kutambula mpola kyokka nno olunaku terunatuuka ate nga n'abantu waliwo abakyali mu kkubo mulaba yeyo embeera eri Namugongo saagala nkulimbe yeyo embeera eri Namugongo era nga sandyagadde gobeereyo ogambe nga temwatutuusaako mbeera nga bwefaanana bw'otunula ku ludda luno ate eno nakyo kikka embeera ndowooza mugiraba bw'obanga totambulangako ng'agenda mu ggulu wano ye practice eriwo otambula ng'agenda mu ggulu kale gwali ku 94.4 Fama Radio Sapiensia online eyo embeera nyenda kubanga nkutuusaako buli luuye nyenda kubanga nkutuusaako buli kimu ndowooza mulaba abantu nyenda kubanga nkutuusaako gye nakoma okulaba nga teri bantu ate ng'essaawa eno bangi guno omuwendo gw'abantu tosobola kwogera namongi w'omuntu wabula kankiyite nassiisi w'omuntu yali Namugongo kyokka ebyavaayo biraga oba omwaka ogwedde balaga nti abantu abasoba mu miliyoni 3 abasoba bebaagira bebajja Namugongo ku mwaka ogwedde kati omwaka guno tusuubire bameka simanyi ekyo ekibuuzo kikyo ejja kukimpa
ali ku 94.9 Fama Radio Sapienza ajja kuba mbaddira akadda akaawo.